Ate nga tugenzeko mu muzannyo gw'emisinde olunaku olwo kubadde okutongoza empaka za NSSF Kampala Hills Run ate nga n'emisinde nagyo gya Kiswahili Marathon gikakasiddwa okubaawo. Katufune ebisingawo. Omukolo ogutongoza emisinde gino egya NSSF Hills Run gubadde ku kitebe kya NSSF mu Kampala nga gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo omubadde akolanga akulira ekitongole ekya NSSF Patrick Ayota ne Etaddemu owa Housing Finance, Irene Nakasiita owa Red Cross, Peter Kawujo owa UMEME wamu ne Kenneth Oduka okuva mu kampuni eya Vision Group. Ku mukolo guno Vision Group ewaddeyo cheeke ya Bukedde 7 nga Kenneth Oduka yagikwasiza Babula Alimi wa NSSF. One of our pillars is education. And so what we're thinking is that we needed to support NSSF. NSSF is doing some great work, especially in the education sector. As you all saw, they have supported schools in terms of infrastructure, in terms of supply, and we thought it as a good cause as Vision Group to partner with them. Yo Housing Finance Etaddemu Obukadde 50 ng'ebadde ekiikiriddwa ne Etaddemu nga UMEME ebadde ekiikiriddwa omwogezi waayo Peter Kawujo Etaddemu Obukadde 10. So tulabanga okujja ne tufuna akasente tuddaabiriza amasomero abaana baffe gye bagenda mulamwa mulungi nnyo era mutuufu nnyo n'olwekyo tuvuddeyo okutandika naffe okukolera awamu ne NSSF n'ebitongole ebirala byonna ebitaddemu ensimbi. Emisinde gino gyakubaawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu Kololo nga buli mujoozi gugula ensimbi $2.5. Mu ngeri y'emu mu keefube w'okwongera okutumbula olulimi Oluswayiri bannabitone bawoomye omutwe mu nteekateeka y'okuyigiriza amu n'okwagayisa bannayuganda olulimi Oluswayiri gye batuumye Onajuwa Kiswahili. Bano bategese emisinde egituumiddwa Kiswahili Marathon egigenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 3 era omwezi ogw'omusanvu Kololo bannabitone nga bakulembeddwamu Kafeero Tobi amanyiddwa ennyo nga Dr. Tiamala omuweereza ku Bukedde Farm Embutikizi, Julius Serwanja amanyiddwa ennyo nga Ssaabazonto wamu ne Albert Sseggujja boogedde ku birungi ebiri mu lulimi Oluswayiri. Ffe nga ffe tugezaako kunoonya ki ensi kye litujjukirako nti Oluswayiri okubuna mu Uganda waliwo ba comedians abaasituka ne bakubiriza bannayuganda okugenda balusome okubakubiriza balwogere era gye kibyaggwera ng'abantu bangi nnyo baluyize kigenda kutuyamba nnyo leero ne mu biseera eby'omu maaso. Bannayuganda bw'omba omanya Oluswayiri luba lulimi lwo tetugenda kutta Luganda oba Lunyankole oba Luki naye buli w'okoma okuyiga ennimi ez'enjawulo kigasa ggwe. Ngamaliriza ag'ekiro ky'olunaku olwaleero mu mpaka za Stanbic Uganda Cup semifaino esoose ey'oluzannyo olusooka ezannyiddwa olunaku olwaleero nga poliisi emeze Adjuman Town Council FC ku ggoolo emu ku bwerere mu kisae Kavumba balinze kuba baddiŋŋana ng'ennaku z'omwezi 26 mu Adjuman okusalawo ajja okubanga yeesoga faino. Semifaino endala eriko Viper Sports Club wamu ne Bright Stars FC ate nga z'empaka za UEFA Champions League olutalo lw'okwesoga faino oluddamu okutojjera olunaku olw'enkya era tugenda okuba tulaba ttiimu egenda okusooka okwesoga faino wakati wa Inter Milan ne AC Milan nga Inter Milan yawangudde oluzannyo olwasoose ku ggoolo 2 ku bwerere. Gekidde musika eb'emizannyo ekyo ky'olunaku olwaleero kwagaliza ekiro ekirungi akumata kumira mpeera musule bulungi mwera. Loliyani okutuwaga ebyemizannyo nange ngenda kubasibira wano ebitagenze bulungi tubeetondera nze kuteesa Jojo Williams kwagaliza ekiro ekirungi akabbinkano kajja tokasubwa.